Eno y'essuula ey'okusatu ey'akatabo kaffe ak'omunaku kaama era omutwe gwayo gugamba nti Lukoti akwekula amagezi. Nnyina Lukoti bwe yalabanga obwana nga bugenda okusoma mu kasomero akaali awo emitala w'ekyalo, ate nga mu bwana buno mulimu obwenkanira ddala Lukoti, n'alaba nti ne Lukoti asaanidde atandike okusoma. Lwali lumu, nnyina wa Lukoti yali atudde mu ddiiro ne banywanyi be abaali bazze okumulaba, n'abategeeza ku nsonga eyo era n'ayita Lukoti. Lukoti olwajja, nnyina n'amutegeeza nga naye bw'ajja okutandika okusoma. Nga naawe bw'onookuba akafaananyi engeri Lukoti gye yalowoozaamu, siyinza n'akatono kugikunnyonnyola. Eyali yeebajjira ebigaali bye, eyeesambira akapiira ke, eyeebongera enkuyo ze era n'ebirala. Bwe yakolanga bityo, enkuyanja binaabanga bitya? Lukoti emmeeme yamwennyeka era n'anyolwa nnyo. Yafuluma n'adduka, n'agenda eyo mu lusuku n'akuba ekiwoobe ne yeerigombera eyo, era yakomerawo ddala ng'obudde buwungedde. Ye nnyina yali amaliridde Lukoti asome, era omulenzi olwava mu lusuku nnyina n'amutegeeza nga bw'ajja okutandika okusoma enkeera. Ku olwo yamuteerako emiwogo gy'anaatwala ku ssomero asobole okulyako, kuba buli mwana yeetwaliranga eggolu ku ssomero. Obudde olwali okukya, Lukoti ne bamugolokosa yeeteeketeeka agende asome, naye ye ne yeesalira amagezi ne yeerwaza, n'agamba nnyina nti omutwe gwali gumuluma nnyo era nga tayinza kuva waka olunaku olwo. Nnyina olwawulira ebyo nga bambi atenguka, ng'amugamba nti kale onootandika enkya. Lukoti yamala ku ndiri ennaku 3 ng'agamba bw'atyo nti mulwadde. Nnyina yamalirira n'amutegeeza nti ennaku ezinaddirira ajja kutandika okusoma. Singa ennaku zaali zikwatibwa ne zitaziba oba ne zitakya, leero Lukoti yandizikutte, naye anti z'olaga omulungi ennaku tezaalwa. Lwali lumu ku maliiri nga bagolokosa Lukoti kugenda kusoma, naye teyali mubi ng'asuulamu bujwina bwe. Yali akyali awo nga ne bulenzi bunne bugguka nga bababbera okugenda Kampiri, kubanga akasomero ako bwe kaayitibwanga. Olwatuuka ku ssomero ng'omusomesa ayita abaana bonna ng'agenda akoowoola kinnoomu mu kitabo alabe abatannajja. Yagenda okulaba nga waliwo n'omujja, ng'amubuuza mannya ge ng'amussa mu kitabo, era n'abalala baali bakyesomba. Mu kasomero kano mwalimu ddala abaana nga 6 n'omusobyo. Abaana baatuulanga ku buwempe obuluke mu byayi. Baakuŋŋaananga mu bibinja oluusi 6 oba 8 n'okusingawo, ne balyoka basoma akatabo akayitibwa Etteeka. Abo abaabanga bamanyiimu ennyo be baakulemberanga. Omusomesa yalimu omu era yatambulanga mu guyumba gwonna ng'agenda ayitaayita mu bibinja alabe nga bwe basoma, era n'okubajjukiza ebyalinga bibalemye. Oluusi ng'abo ababa batigambula eri egyo obuswanyi buboogererako. Omusajja ono yali tazannyirwako, yali nnalukalala era eyajjula embazuulu mu mutwe. Yali musajja wa musitukwa, mugulumivu ate nga yawanamira. Yalina omutwe munene, ekyenyi kye kyali kya lubiri nga kya mpumi, nga n'amaaso mamyufu nnyo ng'ag'endegeya. Emikono gye gyali minene era nga ku ngalo ze eza nnaswe zombi kwesimbyeko bunnamagalo. Amagulu ge gaali ng'ebisiki era nga ku kugulu kwe okwa kkono awo nga mu nnyingo y'evviivi kuliko enkovu ennene nnyo. Yayambalanga empale ya kkaki, ezo ze baayitanga musanvaabiri, n'essaati mmyufu ya mikono miwanvu. Lukoti bwe yeetegereza omusajja ono n'atya nnyo
era n'alowooza nti ateekwa okufuba ennyo okusoma etteeka bw'anaawona oluswanyu bw'omusajja ono. Era okuva olwo nga Lukoti atandise n'okwegolokosa yekka eka alyoke agende nga bukyali. Era oluusi ne banne nga tabalinda, anti yatyanga nnyo okutuuka ku ssomero ng'obudde buyise. Bwe yassangako n'okulaba banne nga bayisibwako obw'embuya olw'okujja ekikeerezi, obudde ne bukalambira. Etteeka teyalirwisa era waayita mbale ng'alikuba budinda. Olwo nga Lukoti atandise n'okusomesa banne abaali baakaluubirirwa. Oluusi abayizi abamu baawandiikanga ennukuta zino A, E, I, O, U. Abo abaalinga bamaze okukakasa okusoma ekitabo ekyo bokka be baawandiikanga. Kyokka baawandiikanga ku ttaka olw'okuba nga tebaalinanga mpapula era nga tebannatuuka kusobola kuzikozesa. Omusomesa yatambulanga n'agenda ng'akebera buli nnukuta z'omu. Lukoti okusooka yakaluubirirwa nnyo okufunya emikonda gy'ennukuta ng'omusomesa bwe yali ayagala, naye oluvannyuma yawangula era n'awandiikanga bulungi ddala. Kyokka kyasanyusa nnyo okuwulira abaana nga bwe baasomanga etteeka. Abamu baabanga ng'abayimba, abalala ng'abakaaba, era n'abandi ng'abali ku mboozi, anti ne lwogooma. Okuva ewaabwe wa Lukoti waaliwo amakubo ng'abiri amangu okutuuka ku ssomero. Waaliwo eryali liyita mu kisenyi kyokka nga lye lisinga obwangu, naye luno Lukoti yatyanga okuliyitamu kuba lyali liyitira ddala ku luzzi Nnababirye. Bw'ate Lukoti yawuliranga abakulu nga boogera nti ku luzzi okwo kwaliko omusota omunene ogwaguuga nga guliko n'ebisagazi ku mutwe gwagwo, era erinnya lyagwo lyali Bwakedde Ndaba. Kyera bwe wakeeranga ennyo wateranga okugusanga, ng'olwo munaalya matereke. Ate Lukoti bwe yawulira n'erinnya lyagwo obudde ne bulema. Lino ekkubo kyeyava alisuulamu amaggwa, n'ayitanga mu kkubo eddala eryali bulungi bwansi eddene. Kyokka lino lyali lyewalako, naye newankubadde Lukoti yayitanga ewala bweti, tewaalinga mwana amusooka ku ssomero. Kino kyewuunyisa nnyo abalabi, era waayita ntono n'omusomesa n'awa Lukoti omulimu ogw'okukubanga eŋŋoma akoowoole banne. Lukoti omulimu guno yagukola bulungi nnyo, era n'okusoma n'asoma nnyo okusinga banne bonna, anti akajja obunaku keemanya. Omusomesa yamwagala nnyo era n'amuwa obukulu obw'okukulemberanga banne bonna. Mu ssomero Kampiri Lukoti yasomeramu emyaka 2, era mu mwaka ogwokubiri mu lusoma lwabwe olusembayo mu mwaka, Lukoti yafuna ebirabo nkuyanja olw'emirimu gye awamu n'obunyiikivu bwe mu musomo. Omanyi olusoma olusembayo mu mwaka bwe lwabanga lunaatera okuggwako, ng'omusomesa awandiikira abazadde b'abaana balyoke bafunireyo ku baana baabwe ebirabo. N'olwekyo Lukoti olw'obunyiikivu bwe yafuna essowaani, ebitabo, ekkalaamu era n'obufumu. Okuva olwo Lukoti ne banne nga baabo baali tebajja kudda Kampiri, wazira okutandika mu masomero agasingako awo. Lukoti ye yalonda ly'e Makonzi. Makonzi lyali ssomero lya bibiina 4 era nga liyigirwamu bawala na balenzi. Liri ku luguudo oluva e Kasanda okulaga e Bukuya. Osomokawo akagga kamu akayitibwa Kageye ng'ovudde Kasanda, ate n'olinnyalinnya akasozi. Oluba okukavvuunuka otambulako katono omuseetwe okussa ekikkoobwe nga Makonzi muli Bukwata. Lukoti bwe yamala okulonda Makonzi, ate ne wajja wabaawo obuzibu bw'okumulabira ekifo w'anaavanga ng'asoma, kubanga Makonzi teryali ssomero lya kisulo
mu biseera ebyo. Nnyina Lukoti olwagaayagaaya mu nsonga z'ekifo mutabani we w'anaasulanga, n'alaba nti asaanidde okusula ew'omusajja eyali awo okumpi ne Makonzi. Omusajja oyo yalina oluganda ne kitaawe wa Lukoti. Nnyina teyalwa ng'agenda Makonzi kusabira mutabani we ekifo mu ssomero era n'okutegeeza oli w'anaavanga ng'asoma. Olwekuba ew'omukulu w'essomero ng'amuwa bbaluwa za Lukoti ezaava e Kampiri. Nga bwe bagugamba nti ogwa Katonda teguzibirwa kkubo, omusomesa olwayisa amaaso mu bbaluwa za Lukoti nga nti zeeyogerera na zokka, ng'agamba nti kale ajjanga lwe tulitandika. Awo n'amuweerawo empapula okwali ebintu ebyetaagibwa mu ssomero era n'olunaku essomero lwe liritandika olusoma lwalyo olw'omwaka omujja. Ate bwe yagenda ew'oli ow'ekisulo ng'akkiriza nti ate n'amugaana ajja asome omutabani. Lukoti olwategeezebwa nti byonna bigenze bulungi yasanyuka nnyo era n'ayimba obuyimba bwe obwali bumunyumira ennyo e Kampiri. Ate bwe yafumiitiriza ennyo n'alaba ng'anyolwa mu mutima gwe okuleka nnyina yekka. Ate bwe yalowooza obulamu bwe bwe bubadde awo ate era nga bwe bunaaba e Makonzi, emmeeme n'emwevunda. Emirundi mingi Lukoti yabuuzanga nnyina alabe ky'alowooza, naye ye yali amaliridde ddala nti Lukoti ateekwa okugenda asome. Bw'eba ebula ennaku ntono omusomo gukwajje, Lukoti ne bamutwala e Bujongolo okumupimisaako ebyambalo by'essomero, kubanga mu biseera ebyo awo e Bujongolo waliwo omuyindi eyayitibwanga Shabudiini, abasinga gwe baakazaako Ssabbo, eyatundanga engoye era nga yagulanga ne ppamba eyalimibwanga mu byalo ebyali okumpi, nga ne Lukira tabuzeemu. Lukoti nga bamupimako mpale na ssaati bya kkaki, kubanga ebyo bye byali ebyambalo by'e Makonzi. Nnyina Lukoti yalaba munywanyi we n'amwegayirira nnyo amutwalire mutabani we e Makonzi. Yamusiikira emberenge n'ebinyeebwa era n'amuvumbikira n'emimmonde gy'anaalyako mu kkubo. Obudde olwakya nga bamyumyulamyula kagugu ka Lukoti akaalimu obujwina bwe era n'obuntu obulala. Era Lukoti baamusuulirawo n'amatooke amasandazze n'alya. Ye nno yalyanga emmere egenda. Ebirowoozo byatandika okumwesombera mu kaseera ako era nti muli yalowooza nti ate oba singa teyayiga nnyo n'agira ng'abeera e Kampiri kyalisinzeeko. Nnyina bwe yamala okumuwa ensimbi ez'essomero n'ez'okumuyamba, Lukoti n'abula n'okukaaba. Wano we yagambira nnyina ng'anyiibanyiiba nti owange ye singa nze leero maama nze ndabye, kale kamale gagenda kasita ndidda, nga n'omutwe gumuzunga. Amutwala olwatuuka nga Lukoti aggyayo kagugu ke nga bakasiba ku ggaali. Nnyina yabawerekerako katono ng'akoma. Kizibu okunnyonnyola ebintu Lukoti bye yalowooza ng'ali ku ggaali alaba ayolekedde Makonzi gy'atatuukanga na kutuuka. Olumu bwe nnali nnyumya ne Lukoti yantegeeza nti mu kaseera ako yalowooza n'okulowooza nti singa teyazaalibwa ebyo teyandibirabye. Eyamutwala yafubanga okuleetaleeta emboozi naye ye Lukoti ng'aseeserececcererecce. Bwe baali balinnya tondegejjerako, Lukoti ne yeekoona akakere ku jjinja. Anti n'abuuka, leero kaayogereze ku lukululu. Ye Lukoti tannakaabamu, wamma ggwe musajja wattu oli ne bimusobera. N'amusirisa n'amuwoowootera. Teyalwa n'asirika ne bagenda. Bwe baba batuuka mu Lwankuba, Lukoti n'agamba oli nti gira tuyimirire, njagala kulya mmere yange. Ekitu
Ekitundu kino ekya Lwankuba kirimu ebisaka nkumu ebbali n'ebbali ew'oluguudo. Mu bisaka wakati mulimu ebiteete ebyesuddesudde amabanga okuva ku kisaka ekimu okutuuka ku kirala. Era waliwo ebitiititi ng'emiwaawa, kibeere n'ebirala. Musajja wattu oli yalaba ekitundu kino kizibu nnyo okuyimiriramu n'agamba Lukoti nti leka tuve mu katantala kano ndyoke nnyimirire oli. Guma tuli kumpi, totya, tuli kumpi okutuuka. Lukoti olwawulira obugambo bw'omusajja obwo n'aggyamu olungubanguba. Bwe baava mu Lwankuba nga bayimirira nga Lukoti atandika kulya mimmonde gye egyali giwoteseddwa obulungi. Yaggyayo ettu eryalimu ebinyeebwa n'awaako ne munne ne balya. Olwamala okulya nga beebagala kagaali kaabwe nga beggyawo. Yogaayoga Kasanda. Wano Lukoti yagulawo obugaati bumwana akaaba. Olwamala ebyo nga bagenda. Baabo Kageye. Olwalinnya nga batuuka wa kusula. Baabalabirako eri nga babalamusa. Leero omukazi mukannyinimu nga yeeziribanga ng'akamala, ng'amangu ago alagira omwana kussaako caayi. Caayi teyalwa nga bamuleeta nga banywa. Lukoti ng'aggyayo migaati n'antanda ye ng'alya era ng'awaako ne be yasanga awaka. Ebyo olwaggwa ng'emmere yagobye dda bumale. Yali yagonja w'amanjaaya nga kuliko n'enva za nsanyusi. Olwava ku mmere eyali atutte Lukoti n'asiibula n'agenda. Lukoti n'asigala awo ne mukannyinimu n'obwana kuba ye nnyinimu yali tannadda okuva ku mirimu e Kasanda. Nnyinimu bwe yadda yasanyuka nnyo okulaba ku Lukoti n'amwaniriza bulungi. Oluvannyumako katono n'amulaga ekisenge mw'anaasulanga. Ekisenge kino kye kyali kiddiridde eddiiro era mu mulyango waali watimbiddwawo akagoye akafulungu. Ku kisenge tekwali ddirisa wazira wagguluko we waali akamooli akaali katunuulidde oluguudo. Kyokka kyali kigazi era nga kiyinza okuggyamu ebitanda nga bibiri. Lukoti yatandika okulongoosa ekisenge, okwera era n'okutegeka ebintu bye nga yeeteekerateekera olw'enkya agende e Makonzi.